You get. Njagala lusale westagala bintu byakulekana mu staff omanyi bulungi sicho. Twogera bulungi. Madam, omanyi byensobola okukola ne byesisobola. Buba asalawo okubeera nange mu relationship obadde osobola obeerawo. So sikudda mu kamera bino biki bendimu right now. Tibina makulu. Wandifunyewo challenge yonna yonna obolowooza mukazi wandiza mu WhatsApp yange ne twogera tubadde twakoogera today ku video call not so. Sogedde naawe. Ekyo kiwere. 1 hour ago. Ngena nozikera. Labye ndimu ndi byakisirwa. You have a lot to do. Uliriza ukankugambe kino amusoyi naye. People calling me benjawulo asking me chikena na masije chikena maso. Mwami Mustafa Mwami Mustafa katono nnyo bambi onatusonyiwa bambi twategedde nti ebintu bya media si nkolazo. Even though girls are many, you can get another girl. I don't have any problem, but Mwami Mustafa naye buzibu ki bwofunyemu mu kuwolereza mukyalawo okusinga ate bali eri abalala. Si buli lavuti ya social media. Yes sir. Ekikuleta mu lujjudde lw'abantu abantu bali mu naye onagamba nti takulabangako era mwesanga ku TikTok naye mu kifo kyo ogambe mukyalawo nti I love you so much mukwano nkwagala tewali buzibu tugende mu maaso ate oli mu kuwolereza balala nnyo tuli mu kwebuuza ne comment ndowooza oziraba lwaki oli mu kuwolereza nnyo ate bali okusinga mukyalawo. Sina kyenjagaza comment section because naye lwaki babeeramu bakomentinga bye baagala okitegeera. naye ng'olinga awolereza oli that guy yasooka followinga Shami natandika okumuweereza messages ez'enjawulo. Shami nga buli kimu akiraba. ogamba ya followinga Shami mukubire Shami ajje wano ajje waba kwali ajje bamuleete tubite bulungi bamuteekeko tubite bulungi. Talina mukaba maziga right now nenga kyekimu